الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Twebaza Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obuwangazi. Tumusaba Allah tabaraka wa taala atuwe obulungi obuli mu kiro kya leero, atukingirize obubi obukirimu, atuwe n'obulungi obunaabaawo oluvannyuma lw'ekiro kino, atukingirize n'obubi obunaabaawo oluvannyuma lw'ekiro kino. Bwe yali atunnyonnyola sallallahu alayhi wasallama ebimu ku bifo by'omujjana mu nsi muno. Ebifo by'omujjana mu nsi muno mulimu bibiri. Ekifo ekisooka kye kiri masjidi ye e Madiina, eruga nti arrawda rawdataani. Mu nsi muno mulimu ebifo by'omujjana bibiri. Ekisooka kye kiri e Madiina masjidi ye, kiraga nti ma bayina bayti wa mimbari rawda min riyadil janna. Wakati w'ennyumba yange n'emimbari yange kifo mu bifo by'omujjana. Nabbi sallallahu alayhi wasallama amakage gali attached ku masjid ku side ya left. Nga bw'olaba eddirisa liri, eddirisa eryo ebweru ge maka ga Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Era kwaliko n'eddirisa nga wayisamu omutwe oba mu maka ga Nabbi sallallahu alayhi wasallam aga mukyala we Aisha. Era Aisha ye mubakyala bonna yalina amaka agali close ne masjid, abalala baali walako. Kwaliko n'omulyango oguyingira mu nnyumba ye nga guli awo masjid. Ekimugambisa nti wakati w'ennyumba yange n'ennyumba yange kifo mu bifo by'omujjana, yayitawongawo nnyo okusinga ebifo ebirala. Kubanga bwe yavanga ku mimbali ng'agenda mu nnyumba ye, bwe yavanga mu nnyumba ye ng'ajja ku mimbali, n'okusala sunna biri ku sayidi eno okusinga sayidi eno mu masjidi. Kati wakati wa mimbali ye ng'eno gye ntuddeko wano n'ennyumba ye wali akakafo mu bifo by'omujjana. Obanga ogenzeko mu umura oba mu hijja, otuukanga mu kafo ako n'osaaliramu n'osaba n'owangaalira namu, kubanga oba oli mujjana munda e Madiina. Ako ko tekatambula, kali mu kifo kimu. Era baali bakateekamu ebiwempe, kubanga masjidi erimu ebiwempe bimyufu, naye nga bo bakateekamu paalo white okuyambako abagenyi ababazze nga si baamu, okwawula wakati wa rawda n'ekifo ekisigaddemu. Kubanga masjidi nene ate ko si kanene, kubanga masjidi nene nnyo e Madiina. Kakati n'amaliraga nti naye waliyo era ekifo ekyokubiri, ekifo mu bifo by'omujjana ekitali ekyo eky'e Madiina, kyekirwa hilaqu dhikiri. Edda abo bazitanga hilaqu dhikiri, ebifo basomeseza Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ekifo nga basomesa ku Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallam kiba kifo mu bifo by'omujjana, oba wansi wa muti, oba mu masjidi, oba mu ddiro ly'omuntu, oba mu mmotoka. Kasita kiba nga abatudde awo boogera ku bya ddiini, aya za Quran, hadithi, tafsiri, kiba kifo mu bifo by'omujjana. Bw'obanga ofunye omukisa tokivaamu. Aka kaseera kumala ng'otudde awo oba otuddeko mu kifo mu bifo by'omujjana. Bibeera ebi kiri kyo tekyenyeenya eky'e Madiina ekimuvinga kiri wamu, naye ebifo ebyosomera eddiini byo bitambula. Edda baabiyitanga hilaqu dhikiri. Kati ffe tutaddelasa ne muteekamu ne ku luzungu lekikyazi, eziramiikira ekikyazi, nga era bumanyi ensi bwegenda eyongeramu ebigambo, naye tewali buzibu, era byebimu. Kati abavubuka baffe mbakuutira tosobwanga ebifo ebyo. Ate oba olinamu kalupiya
gendako ne ku kyeri ekye Madiina nakyo kituukemu. Then obanga ofunye omukisa Allah n'akusaddaakira akasente akasobola okugenda safaari eyo, fuba okulaba nti ogenda n'abakugu abagazi mu ilmu, kubanga eri ensi ejjudde iri mu njereere. Omutuuka nti wanate nabbi akola bwati ne bwati, wanate kati wano balina Abubakari ne bagira bati, ate wano lunanka ne Jibuliru najja. Bw'otambula n'atali mukugu muyitawo buyisi nga batuwa. Tambula n'abagazi mu ilmu, si kuba kampeyini, sina kitongole kyenjogedde, wabula gwe kakasa nga gwe agenda okutambula nti ndabye abantu bensuubira nti balina obukugu. Olw'ensonga wano ewaffe mu Africa sente si nnyangu za kufuna. Kati ofunye omukisa Allah azikuwadde zigenda mu bifo ebyo, mujja kuyita mu kifo nga ne bwe yalundiranga embuzi sallallahu alaihi wasallam. Ninga eyatuute ne gwe batuute bonna bafaanagana. Kati ani agasa munne? Muyite mu bifo wandibadde osoma erimu nnyingi, otuuke butuuse eno babikugambe ti nga nze naliyo saabiraba, nze nga naliyo saabiraba. Anti gwe wali naye yali tabimanyi musajja wali talina musango akulimbe, naye tabimanyi. Naye mu Madiina omwo muli irimu, tawuni y'e Madiina, mu Makka omwo muli ebifo. Eno aya yakabali wano, eno aya yakabali wano, eno aya yakabali wano. Omuntu okugenda n'asoma practicals tomuzanyirangako, omuntu awa practicals toleeta wa theory. Tulina bamakanika nga yava Masaka mu kibinge najja ayingira garagi nga tanyina kuwandiika linnya lye, naye ng'ensi emuyayanira, ng'ensi emuyayanira, yajja mu practicals direct, talina ka theory nako. Kati mbawuli awo ne wajja omwana wa university n'empapula ze mechanical engineering, nakutunulira butunuliza ati nga yeetaaga ate oli siniya, oli ye siniya, nga tamanyi nakuwandiika linnya. Gaa nti omala okumbalira byeweetaaga okukyusa mu motoka, nkolera ka budget okantere ku WhatsApp, ateekako audio, tosobola biwandiika, tasobola biwandiika. Tubazeebazeemu wano ekyuma bwe kiti ntwalo 6 bwe kiti ez'obukozi, tamanyi kuwandiika. Asumulula yingiri n'agiyiwa yonna ate n'agizaawo. Kati buli ogenda mu nsi eyo oba ogenze mu practicals. Era tusaba ebibiina ebitwala abantu otukolerangayo seminars nabo basome, kubanga buli omutuuka waliwo ebyokuyiga. Kati nga wakati ekinewunza wakati w'ebiwagi ne mina wabaggwako olengera ebiwagi waliwo ekibangiriza kinene. Meeting yatuulaawo ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu jahiliya period, bajjanga ne bakola hijja. Abantu abali bavudde e Madiina awe basinkanira Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bazze okukola hijja ne batuulaawo ne boogera naye ne balaba gold. Nti bano abantu b'e Makka balina gold, tebamanyi nti nakye balina. Jangwe waffe awo yategeerera nti abantu b'e Madiina bajjamu obubudamu, bali ready okutwala refugee, bamuwe protection, bamuwe shelter, bamuwe n'amanya tugenda Madiina. Niye abantu bayitawo buyisi ne bagenda ku biwagi. Ekyo kibangirize, era yali agenze kukola ku hijja akimanyi. Tenti z'emina ziba ziggwako, waliwo ekibangirize ng'olengera ebiwagi wali. Mu kibangirize ekyo yatuula kiro, batulawo kiro meeting we yatuula. Ne bawulira ku bigambo bye bya la ilaha illallah, ne bamanya ebbeeyi gy'alina, ne bamanya abantu tebamanyi kye balina. Yangwe waffe yagenda ova mu meeting eyo ng'amaze okufuna obubudamu era nga bamulindiridde e Madiina. N'alinda bulinzi kiragiro okuva wa Allah, udhina lilladhina yuqataluuna bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Na Allah namukiza okusenguka, ati okiza okuva e Makka ogende e Madiina, kubanga bano bakulyaza abanyabulyaza amaanyi. Ni oli akola hijja ziwere 10 nga tamanyi kyali awo, naye nga tomunenya musajja watu yasasula sente ze. Abamututte nabo tobanenya, tajja kugaba byatamanyi. Kale nno bwobanga alhamdulillah Allah aleese olugendo ng'olwo
tomala gakola, togenda mu kinyumo, togenda nabagenda. Kakasa nti otambule n'abantu nga essente zo zigenda kugenduka bulungi, nasasula umura yange oba hijja naye nayize wano waliwo kino, wano waliwo kino, wano waliwo kino n'ebirala ebifaanagana bwe bityo. Katugende mu kitabo kyaffe Bulugh Maram li Ibn Hajar al-Asqalani, amanya gag'obuzaale Ahmad ibn Ali omu Asqalani, ava Misiri awo yawandika ekitabo kino. Omusajja mufirika, kabaka wa ilmu riwaya wa diraya, era nga Ibn Hajar al-Asqalani bamuzaala omwaka 772 hijiriya, amakulu nga kayita emyaka egigenda mu 7 plus bukya nabbi afa sallallahu alaihi wasallam. Ne batuzalira emunyenye eya Ibn Hajar, Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani. Avira ddala no mu Kairo n'omumwasibuka. N'Emisiri si yakusaaga mu bamanyi ba ilimu, si yakusaagira ddala mu bamanyi ba ilimu, ne gye buli eno ekyaweesa efulumya abamanyi b'amaanyi. Naam. Bismillahi rahmani rahim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج رفأ إنسانا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ اسمه بوت. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه أفا مستزل Khaybar, wakati wa Khaybar ne Madina walinga jinja Kampala distance yeri wakati awo. Khaybar saza masaza ge Saudi Arabia ne mantiqa ziraiya saza lya bya bulimi ne je buli eno balimi abantu be Khaybar waliozi oasis nyingi nnyo kati balima siba soso okulima olw'ebifo nga bwe byakula. Niye atunyumiza nti كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع إنسان إذا تزوج ومبكى صلى الله عليه وسلم yawerekera nga bagenda okuwasa, abamu ku basajja be bali nga bagenda kuwasa nga bawerekerako ku buko. Ekyo nno kyakuyiga kyamaanyi kubanga abantu boogenda nabo ku mukolo mulimu Nabbi sallallahu alaihi wasallam, omukolo guba guwedde kubanga bwatuukayo bali batya buti si ekibaawo mpozi nsaasira mugolo omusajja abatakya omugolo ye nabbi. Kati abantu batundira nabbi yekka ani ateekako n'ebirowoozo. Omugole nga ani atunulira omugolo omusajja nga nabbi kwali sallallahu alaihi wasallam, ani akuwa attention? Kati saasira amaka agakyazanga babako okwetala okubeera awo kubagenya abajja kuliko nabbi sallallahu alaihi wasallam. Olaba abaka ababulijja bali nnomo bantu basattira, tetuswale tetulabike bubi, wano bakubewo plaster, wano basiige eno langi eyinza okuba mbi naye nga baka bajja obulenzi bwe buti, obulenzi bwe buti. Kati saasira amaka ago nti mubaka be tugenda okukyaza ku weekend kuliko mukulu sallallahu alaihi wasallam, temusattira. Naye yawerekeranga sallallahu alaihi wasallam okulaga nti yali muntu wa wansi, so si nze ndi kirasi nene nga abawalimu baffe. Kati omujja wokuwerekera asika kukutunulira kakati gwe gwantwala laba bufaanana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawerekera abasaaze be bakulembera nga bagenda okuwasa, n'atula ku mukolo ne guggwa atuddawo, gw'otuuzawo mumanyi sawe na Jibril wajja ng'aleese bubaka. Naye bwe yawerekeranga sallallahu alaihi wasallam okuwa ne kuggwa, atuyigiriza edduwa gye basomera abantu abo nga tumaze obbawoowa.
kana nabiyyu eyo kana netege yufidu istimrar ekikolanga nnyo nga kasitawerekera omuntu yenna gwawerekedde idha tazawaja olumala obbabwowa qal baraka llahu lakuma wa jama bainakuma baraka llahu laka subhanallah baraka llahu lakuma baraka llahu laka wa jama bainakuma fil khair baraka llahu laka wa jama baraka llahu laka wa baraka alayka wa jama bainakuma fil khair yedduwa gitusoma era tuvangawo owerekedde munno wazze kubeera ku mukolo gwa mwana nga bamuwoowa nga tosoma edduwa eyo siteeka nti olina kuyimirira naye awo wootuddeawo soma lwakuba abamu ate abazze kusunga nakola nsaalwa iye duniya eno bannange baana bayinkamba buulire tulowooza nti abo nabeera ku mukolo baba kwagaliza feesi yabeerako simayiro naye nga mu mutima muno mulimu kirala osaagana edduniya naye lwaki ngaokola ekyo ate muno muleke ogaliza ebirungi naafumba oyo sikakaza wiiki anaagiweza oyo lwaki oyogera ekyo saba busabi allah mutere mubaraka afumbe abantu abasinga bateeka emimwa mu bufumbo bw'abantu mujje emimwa mu bufumbo bwa bannammwe jama nemwogera kino nemwogera kiri nemwogera kino naye nebyogera tubimanyi obufumbo obusinga buyiika mimwa gy'abano mimwa teeka ebigambo mu bufumbo teeka ebigambo mu bufumbo teeka ebigambo mu bufumbo bano bave kwasabire bulungi okufiira ddala ku lunaku lw'omukolo wali wennyini ababatandika tuli fenna okwagaliza banna ebirungi nawe ojja kufuna ebirungi abaganda bagamba akagero yagaliza ofune olowooza olugero olufu olwo naye bali tuyagala batambule oyagala bife biyiike oluusi gwe wali oyagala okukwasa omukyalo oyo n'atakkiriza oluusi gwe wali oyagala awoowe o alina gwe oyagala sisita gwe babawoowamu tekisobose kati kisobokedde mu layini ndala kiwedde eyo edduwa buli abaddewaawo okubande badde okwozaayoza basomera edduwa eyo ti allah abateremu emikisa akuteremu emikisa gwe ne munno ate abagatte mu birungi wa jamaa bainakuma fi khair abagatte mwembi emitima mukwatagane mu bulungi si dduwa nnene nnyo albaraka ekigambo kye bayita baraka fe muganda kyayita emikisa blessings naye ekyewunyisa bannayirimu bagenda okukitunuulira nga kirimu ennyingo 3 kyebayita baraka allah kwekuwa obulamu ekisooka nga bulimu yirimu obulamu obulimu yirimu yemikisa ekyokubiri nga bulimu ibaada emikisa muwulire gye giri ekyokusatu nga buli herefe so si bamutwala buyindi okumusala mutima bamutwala buyindi omutima guliko amasafu mangi kakati ate bamugyeko akanyama wano kakati ate obulamu bwakikaki naye oba olina sente nesente ezekika ekiwaggulu naye oba olina sente nesente ezekika ekiwaggulu nga temuli ibaada obulamu tebuli mu mikisa gwe asadu tolisaala kusala toligenda ku muzikiti tolisaala jama tolisaala juma kati emikisa giriwa mu bulamu ekigambo baraka emikisa era nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomera omukozi we Anas ibn Malik bamu ku bakozi bamukolera ebbanga eddene Anas ibn Malik yamukolera nnyo ate nga bakalita kato kali 10 years nikamukolera emyaka 10 omulenzi oyo yamukolera emyaka 10 we yafa Anas ibn Malik n'alyoka akola programu z'okuwasa naki yafuna amakage naye nabbi yaleka amusomera edduwa nti Allah akuwe baraka akuwa baraka mu buwangazi obuwanvu Anas ibn Malik yayingira emyaka 10 ngali healthy talina joint ndwadde neegi obuwangazi obulungi bwebwe bulimu nga temulimu byaddwaliro amira amakalenda gajjuza olubwatu buli kanaku kati obuwangazi buludda bwo
kumpa oba wafa nadda. Buli kanaku amira amakenda gajuza kiki? Olidde obuwangazi obulungi bwe bulimu ibaada, bwe bulimu irimu nga toli herefe. Ebyo ebisatu bw'ojjako kimu, kati obuwangazi obulungi buba buliriddawo olwo. N'obufumbo buno tuba tubasabira Allah abawe obulamu, obufumbo bulimu ibaada, obufumbo bulimu irimu, obufumbo bulimu nga bali herefe bombi, yebaraka zetubasabira. Ate mwe mugamba nti herefe eziwerefe, si nakakizungu ndowooza oba Lufalansa olwo. Omuntu okubanga obulamu bwe buki bugagga, ize baraka ezo. Ffe tumanyi kimu, baraka bumaali. Mwanadamu ku maali yasukka. Buli wogera ku baraka yalooza kiki? Oyo Allah yamugulirawo baraka oyo gwolaba ngumanya nti ategeeza kiki? Kyokka gwe bwogerako tasaala, gwe bwogerako tasaala nakwaziina. Twalina omwaffe, nze ndi imaamu najja nakubi, twalina omwami awo nga mugezigezi nnyo, masiba bulungi amatayiri, nga tula nnyo okulayina ensooka. Oba lumu nali mbadde kiki nga nkwata omuzira nga gumusimba kimeswala nejuusa lwaki musajja tumuswaziza n'amasuuti. Essooka nga tamanyi bisengeka, ekyena kizzeene, ekyeri ne kidda eri. Nabyo byennyini bimulina okusengeka nga tekyayinza kwatula ne kiggwayo mu kamwa. Era ne ngumujjamu ne njeddiramu. Kubanga mu Busiraamu kikkirizibwa n'oyaziina n'okima ate n'otusaaza, tewali buzibu. Naye nagenda okulaba ng'omusajja afiirinze simoolo jama. Ebbeeyi yonna yonna gye bali bamuwa mu muzikiti ku olwo lyakola ki? Ku lwaki? Talina baraka. Baraka yeirimu. Waliwo irimu nga izo basics n'okuba tuzimanyi. Kati omusajja muzira okuba nga tumanyi kwaziina, nga tumanyi kukima swala. Kubanga si buli kaseera onosala jameere gyakule kati enkuba etonnya. Oluusi tetugenda ku sugwi. Onoosala oti. Kisinga kusamba mupiira, waliwo basics mu mupiira. Kati ng'ogusiba. Kubanga olubeerera bagukuweereza gudduka. Mpozi olina olindanga penalty. Olubeerera gukutukako gukola ki? Kati n'ogusamba otya nga tosobola gusiba. Eyo basic y'amaanyi nnyo mu kusamba omupiira. Emirundi gy'ogusanga nga guli awo mu kafo kamu mitono. Muyinza n'okuzina eddakiika 9 nga tugufunye eyo. Ekyo kikulu nnyo ogusiba. Kati ne mu ddiini waliwo basics ze tulina okusooka okumanya. Kwaziina, okima, ezo ze baraka ze twogerako. Oli ne mukyala wo osobola omusaaza magalibi ng'eyo. Naye mulimu babiri n'omukyala, tekuli asobola kwaziina, tekuli asobola kukima. Bubawuza baatuwoowa. Obufumbo temuli baraka. Wajama bainakuma fil khair. Allah bagatte mu birungi. Ebirungi bye ebiruwa tugendeko mu darasa ajja tinga tula mu truck. Waba ojja kuva ku mulimu nange nsinkane mu darasa. Kakati ku Lumande tugenda kusiiba, tusibuluke babiri. Ebirungi ebiwulira gye biri. Ku Mande tugenda kusiiba, tusibuluke bameka? Ku Sande sinagendaga. Kati ekiro tujja kusaala. Olunamala subuhi mpumule kubanga sinagendaga. Wajama bainakuma nga mukwatagana nti etujja kusiiba. Naye waleeta omukyala, naye gwe bw'oyosako okugenda ku muzikiti obutuka. Buli kanaku okugenda ku muzikiti, bonna kugenda ku muzikiti. Abakyala abamu ekanzu ye eri waggulu nnyo giseemuko. Tosobola kugisaamuko wansi ekenderemu. Kyokka ate ye bw'amala n'ayawangala eziri waggulu. Shaitaani ogita yakusaaga. Alagira omwami asse ekanzu wansi ye n'awanika. Ye ze naziwanika. Kyokka nga ye gwe balagira okusawa. Omwana Adamu bamuyita kasobeza. Bw'omugamba azze eno azze eri. Ogamba ate azze eri azze eno. Era mwali mulabyeko nayimirira ne ku TV y'eggwanga nti omukyala yaŋŋamba engoye zino ziri waggulu nnyo nziseemu naye ekirevu kino kingi n'embikola. Ebigambo birabye. Wajama bainakuma fil khair. Allah bagatte mu birungi, emakulu ebirungi eby'eddiini. So si mirimo.
وجمع بينكما في الخير. دم حديث لبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفى إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ 3 آيات. عبد الله بن مسعود الهذلي يوم مكة بمت عبد الله بن مسعود ومكبا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالسينياز. عبد الله بن مسعود السينيا لواج تغانت السينيا ومكبا سوكو كتula shahada 40 e Makka. Era yomukuba asenguka ensenguka 2. Ensenguka yasooka yagende wa Najash nababudamya wano mu Africa, then ati ne begatta ku timu yagende Madina. Sahaba yitu Abdullah ibn Mas'ud yaliko radhiyallahu anhu, yali hafidhu al-Qur'an, era yomukuba nakinku mu kusoma Qur'an al-Karim mu basahaba bonna radhiyallahu anhu. Bwe kuba kutikira diguli nabbi yagimutikira. Nabbi yalinga atikira madiguli. Era nayimuka n'alangirira buli agala okuyiga Qur'an ganamanya gagenda okusoma wammanga yobolaga oba batikidde. Kwaliko ya Ubay ibn Ka'ab yaga istaqri'u al-Qur'an an 4. Musome Qur'an ku basahaba bana. Namenya Abdullah ibn Mas'ud oyo radhiyallahu anhu, Ubay ibn Ka'ab gubabula musome yebabajja tuzante kumubula mukusaaga yali nakinku mukusoma Qur'an. Salim maula Abi Hudhaifa chokato yali na muddu ngaweleza ba Hudhaifa atina bawo muzibu nyo mu Qur'an al-Karim ne Muadh ibn Jabal agamanya byatikira mu Qur'an al-Karim. Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu abambe Makka abambe Madina ni Abdullah ibn Mas'ud ni bali babiri walo Abi Mas'ud ne Ibn Mas'ud babuzabuza nadala fe abayigirira yirimu. Abi Mas'ud ava Badiri, Uqbat ibn Amir amanyege ye Uqbat ibn Amir al-Badiri ava Badiri wa mzala. Ate baganta al-Badiri olusi babategeeza mabalwa ne Badiri. Ate olusi baganta al-Badiri babategeeza mabazalibwa musaza le Badiri. Kati Abi Mas'ud yeba abamuta al-Badiri kubanga jazalwa musaza le Badiri. Natuukawo distance wakati wa Madina ne Badiri oyinza ogigeraageranya Kampala Masaka e distance kilomita zinga 130 120 bwezityo etwala ni lutalo Badiri. Khaybar nagambi wano ne Jinja byonna ebyo bifo bijjuddemu yirimu njereere. Bw'otuukayo tulowooza nti obumugenze kulisa bijanjalo mpiso yirimu okujjako nga gwe mutambudde naye nga naye afanagana nga ffe angaazi talinawo kyalina naye nga yirimu naye ate ensofu. Kakati alese khutbatul haja eno mukaddima guno tuguulya ne mu kutuba ne Juma ne Yidi. Lwaki aguleesi mu kitabo ky'okuwasa era ye tukozesa Sheikh abagenda okubuulirira abafumbo kubanga bwe tumala okuwoowa netubasomera edduwa eyo waliwo Sheikh ayimuka n'abuulirira abafumbo. Era bwe kyomukimanyi bulijjo abasinga mubaawo Sheikh gundi gwe tulonze abuulirira abafumbo bano
sibe kuba guno gwe mukaddima gwatandika nago era gumanyikiddwa bulijjo ne mu jama ne mu juma ne mu yidi n'ebifo ebirala tetujja ggulwako. Ekigulese mu kitabo kino kiri mu sunna okuba nti atandika nago agenda okubuulirira abafumbo. Naam. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. جابر بن عبد الله من يجي جابر بن عبد الله من مدينة رضي الله عنه مسمسة بها أمينو إلى يومك وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم abasinga bannabo okusomesa umma eno ali ku paano y'abantu 7 ekulemberwa Abi Hurayra ne Jabir ibn Abdillah kwali alese mas'alatu an-nadhara ila al-makhtuba okutunda ku mukyala gwoyogereza. Ezimu ku nsonga enkulu ennyo ze tuyisaako amaaso kutunulira ku mukyala gwoyogereza gwosuubira okuwangala naye obulamu obuwanvu. Fanga okulaba ng'omwetegereza nnyo olime tugamba enkya nti kano nali saakalaba ate kati nga kandabikira bubi. Kikulu nnyo okutunula ku mukyala era obufumbo obusinga buyiika mangu butafuna access ku mukyala gwoyogereza mulaba bulungi omwogereze. Ate ku mulembe guno gwajja bagidde omulembe guno kubanga kati ennaku zino abakyala tubajja Kata, Jordani na dunia eno Dubai, ate bakadde baffe babajjanga Masaka, Mitiyana, Mbalala. Naye kati buli mukazi gubuuza omukyala gwongenda okukwasa ali Kata, ali Jordan, ali Dubai, Abu Dhabi. Wali omulabyeko nti ndaba wano ku gundi. Olite ebintu bya mutawana nnyo bya bulabe ofumu bunaawangala butya. Abavuuka abawasa kati Jordani, Kata, kati abakyala gye bali bano baweddewo olina okulinda bava Jordan. Ye kati okusinkana omwana omuwala ne munyumyamu bigabo 2-3 nga tamanyi Kawarabu kizibu era ogenda okulya sawa egahwa kubanga kwebasooka okukwata nga bagenze eri Omwarabu munywa akaawa, gahwa ekaawa. Mu culture zaabwe banywi baki bakakaawa ako. Kati omuwala waba agenze opakasa kyasooka okuyiga fumba kaawa sawa egahwa kubanga Omwarabu ebigambo bye bingi gy'oli buli kaseera kakaawa. Sekiri haramu timugaa nti ate nabiganya okuwasa Jordan ne Kata nawa. Wabula mas'alatu nadhara ila al-makhtuba, ensonga z'okutunda ku mukyala gwoyogereza. Ekimu ku bittu obufumbo mu wiiki 2 na 3 buteetegereza mukyala. Omukyala Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti bw'obanga oyagala kuwasa mukyala kakasa nti omutunuddeko olabe ebinaaba kuuma mu bufumbo gye mulaga eri. So si nti zisalaba kikula kye ekyamannyo, zisalaba nti ku nnyindo kuliko kuraka, zisalaba nti ku ttama kuliko nankani, ku mukyenyi mulimu olubale. Tunulire bulungi. Wabula mu kumutunulako tutunula kigero ki? Tutunula kigero ki? Yayawukana Allah tabaraka wa taala. Tomenyekanga na kutunulira mukyala gwegenda kuwa gweyagala kuwowa ebifo 3 ebikulu byoba wetegereza. Bw'olabanga obisiimye gwe nkubire essimu nteekako akakanzu nkwerekere. Kuba akakanzu kaffe ka kinakunaku naye kamugyayo inshallah. Kasola nti omusiimye ebintu bimeka? Ebisooka bya bigere. Ebigere ne butoyo obuliko obwo n'ekigere kyennyini ekitampinga ku ttaka n'ekisinzira ebyo. Awo bwansa. Nga musanyuse kiki? Ekyo kasi tolaba nga kikulabikidde bulungi ebyo nga tuvaayo. Ekyokubiriza engalo. Engalo zi okuva wano
nozitunulira emabega waazo ne mu maaso nozisiima awo ng'omanya nti naawe ayise kati nga tugenda ku face. Teetaaga mbu ajjemu simanyi ayambale empale eya jjiini ayambale fitting tisi ebisi bye weetaaga. Ku lwaki Allah tabaraka wa taala yakola omuntu engalo zikubuulira ebisigadde wano wonna mu kifuba kye wano wonna mu lubuto wano engalo zino bwe zirabika obulungi nina balabise bulungi. Ebigere ne bikulira paati yonna okuva mu kiwato okuuka wansi. Kati face nesaako siiru omukyala nga tumumaze. Waliwo abamu bye bakola ebiri haramu namwambaza obugoye obutategerekeka namulagira atambule kati genda kati komawo nga mwana waani gw'obonyaabonya bwotyo ate namaliriza nagasimusiimye. Obikola owaffe bajja bikola obuwo bamulekewo. Ebyo bimala bisatu. Ebyo bimala bisatu. Tulina kyewetaaga kingi kusukka. Ebigere bireflectinga wano wonna mu ntumbwe mavivi mu bifo bye biddako paka waggulu. Engalo oba ofunye wano wenna. Face jukira yesinga n'okutwala makisi ennyingi. Face etwala makisi nyingi nnyo kumpi 70%. Ate nga ku face kuliko ekiyungo kimu ekisinga okulya makisi nnyindo. Era ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye baasabira lwale kookolo kasita bamwogerako notamusaalira ennyindo ye lwale kookolo nzo tebutansalira. Ku lwaki yalonda nnyindo eriko makisi nyingi nnyo mu beauty. Hata ne wane waffe nyala omukyala alina akayinda kalungi tayogera matu. Ennyindo kikulu nnyo ku muntu okulabika obulungi. Mwami mukyala ensi yonna etwala makisi nyingi kasita erabika obulungi biidhinihi tabaraka wa taala ebirala bitulako butuuzi ku face nga tugenda. Kati omukyala gwe batunulako nga banamwogereza essira ligenda awo. Essira liba ku bintu bisatu: face, ebibatu n'ebigere. Leka kubonyaabonya mwana waffe kumwambaza buntu butategerekeka ate omubonyeebonye genda kumawo. Ate bakitaffe munaye tebabisoma naye baali basajja bagezi. Bwe wajjanga Hafisa jangule tiri omugenyi amazzi anywe ng'ajja ng'afukamira nga balamusa nga bwamazzi ng'addayo baasi. Ako kazze n'aboleeta n'abuuza abagenyi n'afukamira feesi n'ebigere ekuwa giraasi y'amazzi ne byonna nga tumaze n'engalo zibita. Aga nti nkya tumukima. Ate abo baafumbira ddala ne bazaala ffe. Nimwe mutaddemu akikiwale mungi. Ate nga mubafuna mu university ku ssomero ne mugenda mu coffee shop naki. Ekirala bwe tuba tugenda kulaba ku muntu oyo wateekeddwa okuba nga ali mu bifo kimu ku bifo ebibiri. Ekisooka nga waliwo maharamu we oba taata we oba brother we so si babiri. Oba mu bifo by'olukale nga mu restaurant, mu supermarket, mu parking y'amasijja, ebifo ebijjuddemu abantu. So si ojja kugyeko njoleza engoye ndabye bwe wafaanana. Awo shayitaani oba omuwadde omwaganya. Ensonga z'okutunula ku mukyala gw'oteekateeka okuwoowa ensonga nkulu nnyo, kubanga bw'otamutunulako kiwanvu kireetera talaka okugwawo amangu. Era bwe nkugamba abeerabira ku video call naki sino simanyi sinapu bikoze bitya bufuma bufa mangu. Kati ffe batusomako wano nga balaba wano mu video ku ttaala takimanya nti ndi musajja muddugavu pure olw'ettaala eyo gye bankuba. Gogenda ku mitimbagano olabe agenda okutuukako nga kasajja kasiwufu konna kaggwayo ddalaga nti bulijjo ono wendaba. Awulidde kibi nnyo nnyo okusinzira ku bifaananyi ne video ne biki kujja omukyala oba omwami. Ebyo bongeramu ebintu ebirala ne bongera ne batereza ekifo ne kirabika bulungi ne kireetera nalabika obubi bulabika obulungi. Omuntu bamulaba. Ate omukyala gw'oyagala okuwasa bavuuka abaffe tubategeeza olina kusooka kumutunulako nga talinako ka make up nako.
obanga omusanze alima oba ayoza ngoye ng'atuuyanye kubanga aba kyaliko origin. Naye kasita asaabako akantu konna kamukyusa 50%. Ate jjukira temujja kuba nako buli kaseera ng'omaze omuwoowa teyeebake temuli eddaaku. Kati anazuuka ku ddaaku n'asooka ateekako buli alyoka akuzukusa. Bw'omusiimanga ng'omusanze talina make-up eyo mukyalo mutuufu. Otegeera nti make-up si wa kusaaga gye tukolera eyo nga waddewo omukolo n'abaana baweereza emmere bajja n'ogamba nti bulijjo yatuweereza emmere oyo mwagala kumuwa mahara ate. Naye olwokuba bulijjo omulaba ali mirimu ajja yeeterezeza nga tukakasa nti bulijjo yabawa emmere kati gwezanyira ku make-up. Bagenda okugamba nti ayo bulijjo ye idol atuwa emmere ku mulimu nga waddolooza mukazi mulala oyigibata make-up amukyusa ebitundu 50 ku buli 100 n'olaba omuntu omulala. Mu mateeka ga sharia omukyala gw'onooyogereza kisaana nga tamanyi ng'alina mu bibye, naye bw'akimanya ng'akwetegekera naye kati nga zidde okunywa teetaga dakika nyingi mu ndabirwamu ayisaako ekkalaamu 2 olina okumusiima kifuba. Kati ate jjukira Allah yabatonda bw'omala omuteekeeka ebyekkalaamu ng'abivaako kuga nti wallahi natomeera ya rabbi tangume bugumi naye tebakyakikolera bwana mwanange. Abalimu ku ddiini aguma, atalimu ku ddiini kwe kumusula muzigo nadduka. Kubanga era ekimu ku biraga nti omuntu wa ddiini kwe kugumiikiriza mu bigezo by'abakyala n'oguma. Inshallah tusaasirira mu hadith. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. Obigendererwa okutunula ku mukyala ne programu y'okweweesa embere kubanga buli omutunulako omutima gwe ne gwongera omwagala abadde anaamutwala mu Desemba ogandi mu Septemba ntiwasoboka wano kyategeeza nti ma yaduuhu ila nikahiha ekikusika nkola ennika abantu tedde eri musembeze wano kubanga ye Allah kyayagala olw'ensonga nti kati ate omwagala ate naye akwagala kati tubawowe mugende buli bwobanga omutima gweyongedde omwagala deeti zisalika olite hatta abamu ne bagamba nti ebyemikolo tunabiraba yonna katusooke tugikole ate ffe obusiraamu kye bwagala mwe mwongere mu halaali wammwe kubanga emikolo drama tunamukola mu maaso drama wajjira wonna ataagaana ne mmwe nga mugenze okwogereza si kwe kukwana abadan era byawukana okwogereza eba programu ebatuusa mu halaali gye mulina okuyitamu era okwogereza tekubaamu kugwa mu nsobi ebyo biri mu kukwana kubanga abamu bayingira programu y'okukwana nga tebuna programu ya bufumbo ne bagwa mu nsobi ne bagwa mu nsobi kati ne balagala ate bakole bufumbo bakuza ensobi awo bakuza ensobi naye omwami ayogereza omukyala era baana ffe abala tubaga nti omwami agenda okutwala mu bufumbo bwa halaali temwogera 2-3 nga tannakubuuza beewammwe 2-3 bina enkya ne mwogera ne wiiki eri n'eri aba yakubuuziza dde osibukawa bwe nzija nekyalako ewa munyiiga oyo bw'omufunanga manya ali sirias ate omuyaaye bw'omugambako nti naye lwatwandigenze nolaba ku kitange lindako tupapa lindako ekikulu opapa ng'omanya munyazi alina byagala okunyaganyaga waduuke nabyo ate okwekumiitinga mu bazadde bamulabako nti ate ono tyoyibula mukwano gwange akitya omutuufu agamba nti ntwalako ewa kitaawo mubuuzeeko ate lindako ate sukaali nti ate sukaali waki sukaali si wakaakati n'ebirabo nga bwendi wano
njagala tugende wa kitaawo salamu aleikum haji jebale nze ndi mukwano gwa Hafisa badde nkwali kusala mu ngenzi yo oli omusajja mukulu bamaze otegeera abakyamu abayaye takyagala ekyo kubanga ojja kubuuza oli jibule yajja naaluwa omubbi tayagala ebyo yala kubba dduke Hafisa agenda okwogera nti namukwano gwange bamita Ibrahim nga situmulabangako ng'adduse omuntu omutuufu banaffe abawala tubabuulira tayogera ku bigambo byagenda mu haramu ayogera ku bigambo bibatuusa mu halal byokka programu ze olaba asetinga programu ze abatuusa mu halal njala kukyala ku mbakadde tujja kujja babiri oba nja kujja omu ate obanga oyagala kwosa mukyala ekigano sinkana bakadde bekiki wali tulina sukaali wadde oli ogwo kubanga bagenda fuuka bazadde ebya sukaali nabyo tunaabiraba ate mutya ate ntyayo tyayoki oli mubbi omuntu omutuufu atyayoki era nabo bamanya nti ono omuntu avunaanyizibwa kati abaana baffe ab'obuwala ekyo balina okukimanya omuntu omutuufu kimu bibiri taatawo yaani akolerawo njala mumulabako mubuuzeeko nze embeera nemmami njala mumulaba mubuuzeeko agakyamu agononefu nedda si kati lindamu bya mu maaso abala kubba bintu adduke ne bataata abo nabo bakkirize baleme kalubiriza nnyo baana balenzi bano bataata bannange nange ndi taata kati tukkirize omwana omulenzi wabazzeeko akava ku yunivasity omusaba eddunya y'ebintu byaki ebbanga lye tumaze nga tukalubiriza obufumbo bwa halali ne tubufula expensive obubonefu nga bufuka cheap bwino bwokalubya nga badde eno bwokalubya eno nga badde eno okalubiza abavuka bajja okuwasa muwalawo kati kakuleetera embuto ekyo nakyo kiggwe noddaku ekyo twagala muntu alamu halaali okalubiza basi tetujja kunyiga kati wuukyo ate olumala okufuna olubuto nga gw'ebbeeyi kati ddamu tusabe ente zewatusaba nga luli olidde buli wokalubya halaali haramu ng'agonda buli wokalubya halaali shaitaani nga yesu mululeno nga wagonda tulina kugonza halaali ebintu bisobola okwanguwa بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الآن ما بعض الأسئلة والإجابة عنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mukyala wange buli we mwetaaga simufuna buli kaseera awoza nkooye lindako twala tugende she is of more excuses ate obusobozi obuwasa omulala sinnabufuna obojja kugumamu ekyo kimu ekyokubiri ebimukooya biteerewo omulala abikola ayinza okubanga obutonde bwe mukazi wattu akowa mangu ojja kumuyambako oba oteekewo amuyambako ku mirimu then wabanga alina gyapakasiza nga ewamukutula tujja kitunulira oba omulimu aguveeko kubanga oba tuwali busobozi buwasa wakubiri ate nga excuse zisusa obungi abakusindika mu bwenzi naawe nnyabo kimanye munno ayagala okukuuma eddiini ye era yensonga laki yakuleeta nemubeere mwenna omuyambeko okukuuma eddiini era ng'ebigendwa by'abafumbo ababiri kuyambaganako kufuna jana tulumegwa mu bwenzi tuyambaganeko tulumegwa mu bwenzi tutuuke wa Allah ng'atusiimye kati ate munno omusindika ye mu bwenzi oba omulimu tuguyimirize naye nga waka wateredde ekyo muno kitulako mukiteeseeko bannyabo muno kimanya ekyo nti muno yakuleeta kumuyambako afune ejjana ate nga awo wayonooneka walitemize mingi munaggwamu hope ey'okuddeeka kate gyagenda okukerewayo naye waliyo ebirala ebyayo ebizibu ebigenda okujja eyo gyakeriwa nga eka talina kyakimayo kangira mbeera eno mikwano tonyumye ebinaddira nayo beezibu muyambeko nga waba nnyuse awulira essanyu okuddeeka yeegomba okuddeeka
Barakallahu fikum. Imam, kikkirizibwa okugamba omukyala nnamba emu nga ŋŋenda okuwoowa nnamba bbiri? Ekyo kisinziira embalangu gy'olina ewaka. Bw'oba okimanyi nti si wakusaaga, naye nga mu byonna tekakutandanga n'ogamba mukyala w'ewaka nti ogenda kuwa omukyala wakubiri. Oba osaaga oba okakasa, kubanga kimukuba wala omutima. Oba okakasa oba osaaga, ate twamukuwa omugamba ebimusanyusa. Bw'oba okimanyi nti si mwangu tomugamba, ojja mugamba ng'omaze, kubanga bw'omugamba kati ayinza okukulaga kuno ogamba nti olaba atabuse kati nga sinana mmuleeta, olwo namuleeta. Kubanga jjukira Allah yatonda abantu abo, olabanga ow'okusaaga naye akufuga n'omutunulako bwoti n'owulira ng'okankana bwoti, kyokka nga takutte nako. Talina mmundu, talina kiso, tasobola nakukuba ŋŋuumi, akuba liiso limu n'osala kilo 2. Bakusaaga abo? Si jeno w'amagye, si mutendeeke mu bokisingi, liiso lyokka. Kati oba okimanyi nti muzibuzibu, ojja mugamba nga puroguramu ewedde, naye muteeketeeke. Ekisooka muteeketeeke. Ekyokubiri, puroguramu eyo weeba ebaddewo ate muyambeko nnyo, kubanga kiri ekitonde kye bayita obujja si kyangu. Ekitonde kiri kye bayita obujja kyamutawaana nnyo nnyo nnyo. Muyambeko. Allah bakuwadde kasente, bw'obanga olina kasente mugulira akamotoka, omugende nti neegumiikiriza neetonze nakyo kirabo kya motoka kiikino kusobya, naye nga tulina kiwasobeza. Tuli ffenna abalala muwa trip n'amugja kuno n'amutwala eyo, bwemuwamu kaholidde kumusangulako nnaku. Ate bwe kijja ng'abadde alina n'ebiwundu ebirala, kati ng'okuba tannazaala mwana, oleda alina ekiwundu kinene, n'ojja omukuba ekiwundu ekyokubiri, olina okunaasinga ebiwundu ebi adde akyalina kino anoonya mwana, kati ate omukubyeko mujjawe, aba alina 2. So si bwakutabuka ennyo ate nawe n'ofula wa mutawaana, olwo ate gunaggweerawa. Bw'atabuka gwe ngukakkana, kubanga muyambeko ku bujja. Nammwe bannyabo, omwami bw'aba kuyambako ku bujja, fuba okulaba nti ate mubawamu 2, so si kumuvuma kumusensebula. Muyambeko, nga bw'akuyambyeko nawe kakkana, kubanga talina zambi lyakoze. Talina zambi lyakoze, ate ayagadde kwongera kutereeza. Ate singa abakyala baali bamanyi kye bayita okubazzaako, bebandisinze n'okiwagira, kubanga basinga okiganyirwamu. Omusajja ebizibu bimwongera bweyongezi. Kanti ogenda malwaliro 2, otwala oli mu ddwaliro otwale n'ono, egyo mirembe. Olina ebyokukola ebirala. Awulidde, ebizibu bikweyongera bweyongezi, otuukeyo n'ayomba, olwo gyo mirembe egyo. Watunira buli obudakiika 6-7 bubutini mu 24 hours. Eno lenti aweddeko n'eno lenti aweddeko. Bano abeenu badda kusomera n'abeenu badda kusomera. Bw'otwalako abamu abaffe banaasoma maama. Bizibu bye bisinga okweyongera omwami, si mirembe. Abakyala be basinga okuganyira mu puroguramu eyo, kubanga nabo bafuna abasajja. Ekyokubiri, omukyala omukulu balwategeera bulijjo nti eka nnayo omukyala. Kasita wasa omukyala owokubiri, oba ojja tegeereka nti bulijjo waliyo omukyala. Gwe bulijjo gw'olabanga gw'onyooma, otegeera nti abange. Ekyo toyinza kukimanya mpaka ng'otuse mu puroguramu. Okutegeera nti omukyala weeka gw'olina wa bbeeyi mala kuwasa wakubiri oba wokusatu. Oyinza n'otuuka ku wokuna, bonna nga waliwo 3 awo, naye ng'okakasa nti oli namba 1 omukyala. Ebyo mu sharia babitulaga. Waliyo ebintu ebimu nga byo tusobola kubitegeera mpaka nga maze kuyingira practicals. Kati ate omukyala ono tayagala bakimanye nti mukyala, tayagala wase. Buli wawasa otegeera nti mukyala, kubanga omuntu atali mwononefu, atali museegu, omukyala we gwe yatandika naye byamulagayo aba amanyi, era byaluza bye bituufu.
Ibi abamanyi era loza bibiki bituufu so nga waliwo n'ebirala kati singa oli omulala ajjanga si mukugu bulungi ono yalowooza nti oli namba 1 bulijjo nina omukyala eka kumbe n'oli naye mukyala. Ebisigadde tuyinza kubinnyonnyola ku mizindaalo kiyinza kubeera baseeko. Soma ekibuuzo ekirala. How do you know that a lady has love and is able to give birth? Twabyogerako mu wiiki ewedde mu bukwakulizo bw'okuwasa bwe tutunuulira buli busatu omukwano n'okuzaala n'eddiini bye yatulondera sallallahu alaihi wasallam. Omukwano n'okuzaala biri mu hadithi ndala n'eddiini kiri mu hadithi ndala. Tazawwaju alwaduda fa inni mukathirun bikumul umamu ate mulala fa inni mukathirun bikumul anbiya yawmal qiyama. Muwase bakyala ba mukwano nga bazaala. Ebyo oyinza obyonyera mu famire zaabwe, background ya family tibatera okuzaala abaana bangiko. Mama we yazaala balongo emirundi 3 ne sister we n'azaala balongo emirundi 2. Ebyo ebyo tibiyinza okumanyiramu. So si nti onoomuntu ola musikaani bakutegeeza ekyoba n'ogenda ku muganga n'akubuulira ekyo kisoboka. Ekyokubiri omukwano era mu famire waliwo zi tribes eboogera nti bazaala mukwano nnyo. Ebiwe bityo naye tuyinza gga nti olina akabipima tekaliiyo kuteebereza buteebereza. Naam. Sheikh, I have a lady that I have been admiring for years. Surprisingly, she is a Christian pastor's daughter. But I wanted to give it a go ahead till when she accepts. In case she refuses, what should I do? Perhaps, what's the exact time should I wait? You don't need to eat. Just look for another. Oyo si mukyala era si yoyo gwolina okusaako ebirowoozo n'okulinda n'omala n'ebiseera byo. Ako kokka akabanga komumazeeko kakumala kubanga ateekeddwa okuba nga asoma ddiini yo ekisookerwako. Naye oyo ate kati oyo embeera gy'oli naye tekyabakkiriza namulinda kubanga niwe oba n'akyusa ddiini tagenda kukyusa ddiini lwa ddiini, agenda kukyusa ddiini lwa laavu, si ddiini ng'eddiini. Agenda kukyusa eddiini kubanga omubise laavu. Bonna bakyukidde mu layini eyo tebitambula ku lwaki laavu terina nnyo budde bwewangaala buwanvu. Eringa kimuli, ekimuli kyonna mpozi nga kiri plastic surgery n'ekimuli ekyobutonde nga kiwangala kikulagawa. Bwe muyitawo leero ku makya nga kirabika bulungi n'enkya olwokusatu kiba kirabika bulungi, kiba kimaze okukaddiwa eraavu. Weewalanga nnyo okufuna omwana omuwala oba omwana omulenzi nga si wa ddiini yo, n'osooka omulaga omukwano ogutagambika ne mwogera ku by'eddiini. Kubanga agabuge nti nze nfiirwe omuntu wange gwe njagala olw'eddiini, kankyuse nzire mu gy'ayagala. Akyusiza lwa mukwano. Ate eddiini erina kuba mu ntobo ya mutima. Olunaatuuka eka ne mufuna obutakkaanya eŋŋumi luyi kati nakyusiza ki eddiini yange kanzireyo. Olwo nomwinawo n'akaana oba 2 ate ngenda n'abaana bange mu Johannesburg mu South Africa waliwo akatundu bakayita Florida mu Johannesburg munda ginasanga Munnayuganda ng'akaba amaziga twali mu dalasa bwe batwala okulya ekyemisana yali atudde awo naye nga amaziga gajja beegati muvuka muto imaamu najja eno nenjagala omuwala wano n'akyusa eddiini ne tuzaala abalongo. Naye kati yantawaanya njagala kumuta naye ekintawanya kiri kimu yange ewonteera nzira mu ddiini yange ate abaana sikwako n'ogwo ate abalongo bange mbaagala. Ne mugamba kati ebyokumuta tubisazizaamu guma kubonyeebonye kubanga tugenda kufuna bamulutadi 3 maama n'abaana bameka
mbolopa gweyagala emirembe kati gwe faafagala n'okubonaabona bali tubasigaze gwe kati bonaabona weesaddaake oboneebone tusigaze abantu bameka kubanga woomuteera akubulidde nawo muzirayo ate sikuwa kiki ate bwe mwezi ensengwira waba kyogedde akutwala ne ku poliisi ewooza naawe omugwira oli mwana waffe waawano bano baana be nemuganda kati okhalasi toddayo nabirowoozaako okufiirwa nfuna bamutwadde basatu mbugonoonya mirembe kagikubule abantu baffe basatu basigale eno nga ba ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eyo message egenda wa buli muntu yenna yakyusa obukyusa omukyala oyo tebamuta kubanga era tubirabyeko anti tulabye abavubuka bakulu abasajja bakulu wano ng'alinga musiraamu alinga atali musiraamu ogenda omubuuza nti anti taata yali yakyusa bukyusa maama kati bwe bayawukana maama naddayo mu ddiini ye n'agenda naffe ffe ne tukula ne maama okitabye ekyo yali abo bumaze okugwa nabo mu mukwano n'omukyusa lwa mukwano n'asiramuka lwa mukwano aba tasiramuse lwa ddiini eddiini eri ku ggwe kati tomuta esooka ye kennyini tumwetaaga eno atya kuddayo eri gwe wamuleeta eno olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam ku yaumul qiyama tagenda tulekawo ku minzaani bagenda kuleetanga omwomu nga wali ku minzaani bwati nti ani ono nti Musa Kabega akutunulire bwati bateekeko tulabe kubanga agenda tukulembera nti Allah tabaraka wa taala wantuma emirimu n'engikola bano benajjayo nibo bo babala webulamu baali bagayavu mu bimu batandike omu ku omu nga waali so sineya tukulembera situmulaba kakati tuli wano minzaani tutabuseeko agenda kubeera wawe omu kuki abamu abemu atutereka akabega ati Allah musajja ono yagezaako omukyalo ono yagezaako naye kasita akuterayo ekigambo ekyo nti wagezaako boyise waliwo bajoga nti nina oyisimala baminzaani kwefaanana tandikirebwa minzaani eswaza buswaza jamaani abo nabo we bali naye kati omuntu gw'omukulembedde omulaze eddiini y'obusiraamu ogimwagazisiza omuleese kati mbeera kumusuulawo alagewa era ajja kuddayo buzza eri negwa mukulembera sigala na muntu wo oba obonaabona tuleme kufunamu lutaddi ate obuzibu lwetufunamu lutaddi oyo nga muzadde ku baana tajja kusigala ogwo ajja sikako n'abamu baba 7 oyinza okulwanako nojeyo 2 3 abala n'abatwala ffe twagala bonna nga beeno gumiikiriza obonebone wagwadda mu trap gigumire tugendera awo inshallah. Ekibuzo ekisembayo so Imam muzikirizibwa okukola hijja nga siina mahram oyaba mukyala kati ekibuzo kya mukyala mahram amateeka g'obusiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaana omukyala akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero antusaafira masirata yawman wa laylan okutambula olugendo lwonna nga mulimu okusula nga talina gwatambudde naye oba muzira nga kitaawe nga brother we nga omwami we. Obutonde bw'omuntu yatondebwa nga ziwera ssaawa 5 ez'ekiro 6 okudda eri guba ne demands pozi nga olina birwadde sukaali pressure na biki birwadde bino bitujje mu gafiriji naddala abavuka balero bonna balwadde babirwadde omuntu omulamu era abaami akimanyi nti ku ssaawa 7:8 ogw'ekiro atuyetunulira bodde ye nga tagitegeera naye nga adde mutulo ekyo kiri sayidi zombi kati abakyala banafu safari y'omukyala yenna ng'erimu okusulayo 24 hours nga yali out obusiraamu bwagala ng'ayina omuntu gwatambudde naye gwajja okutya tinya bwolagawo oba baawe obusiraamu bwali bumutiira kugwa mu mazambi kubanga ye omukyala talinga mwami. Omwami asobola okufuluma ewaka nti agenze kukola butambuze n'alemwa oluusi olwa ssente obaki naye omukyala mbw afuluma agenda akola obutambuze alemwa bitya ajja kufunira
already ajja nafuna bamusasula kati singa ajja nga ali ku zero kati obusiraamu ne bugaana kati ate obuzibu bujjira olaba baganye n'agenda mu ibaada agenda mu hijja bamuganye ate na maharamu olwo bagenda gwanguju agenda kima mali China agenda kima mali Bangkok yibatunde engatte ennungi eziti origino baganya agenda mu ibaada ate olwo ali mu kunoonya duniya. Omuntu omulamu omutonde omukulu kasita buzibe eyo matumbi n'afuna akafuna omulamu bwati body etandika okudimandinga kujja kongo n'ebirwadde byo firiji yakuyitaayita mudda nezi SC nono buto gwe tuli owaleekereeko oyo omuntu omulamu body edimandinga era yeeraga changes ne reactions ez'omutawaana era byebireese emize gy'obufumu bw'ekikula ekimu bantu bakulu kusula bombi sula ne brother wange nze Ismail Musa body ekireri yakitinga niyikyanga kyamutawaana kyolwo obusiraamu tebukiza bantu bakulu kusula babiri okujjako abafumbo n'omwana ne maama we kubanga omwana kali akato keetaga keya ate kaliko kato naye omwana omuwala n'omuwala mbasobola ku kitanda kimu bajja Kampala kuyiiya mane kiri haramu kubanga ekiro omubiri gulina okudimandinga muli bantu bakulu ate ku basajja gujja bagira kubanga omubiri gw'omwami gwo tegulinga gwa mukyala gwonoona gukosa webiva ebifumu by'ekikula ekimu ebyo kiri haramu abantu abakulu okusula bombi okujjako obwolumu okwetufuddeko tetunawakulaga tugire wano bukye tweyongereyo bakanike emmotoka naye mbu twajja ku Kampala tulina akazigo kaffe omwasula eri wansi omulala eri waggulu temusula babiri obutonde bwe butyo ffenna wano ng'ojje kubwana obuto ffenna tukimanyi nti waliwo baseeko ng'oyambadde engoye n'ozuuka nga teziriko ku mubiri nga ziraba ziri wali n'obuuza nazitaddewo ddi awo n'egyebuli ntofuna nga ansa era toligifuna okulaga nti waliwo byosobola okukola nga ate olina mutulo naye bakanga omutwe guli eno n'ozuuka nga ate guli eri n'oga nti nakyusedi bulijjo emintu fetwe yeeno kakati ate lwaki ndi eno nga tolina kyojjukira kiba kitegeeza osobola n'okuzuukuka n'ogenda n'oggyayo amazzi mu firiji n'oganywa n'oddayo n'otamanya nti kyabadde nawo kyova olaba n'engoye zetusulamu tebazisaalira mu ssala teziba na wuzu bw'obanga weeyisa bwoti ekiro olowuzo n'ogikuuma otya osobola okuzuukuka n'ogenda n'okunkumula n'odda ne weebaka nga tomanyi ate nkyamulalizisa engoye zetusulamu nayiti tebazisaalira mu ssala wuzu yaayo eringa 10%. 98 teziba na 90% temuli wuzu engoye zetusulamu otulo kitonde ekirala sikyakubuzanyirako bufuzi bulamba buli awo nabwo otulo tutulaba kisi kitonde kyangu osobola okwebaka essaawa nnamba nolaba ng'eddakiika 5 era Allah bitunyumiza mu Qur'an qala kam labitht qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta 100 aam omwami wetawuzairu yali atambula najja Allah namuleta bufunze yebaka yetulo n'ensulo ye n'agiteekaawo kuliko amazzi ne juice n'emmere neyebaka emyaka 10 ye nga alabanga yebasa okuva ku subuhi mpaka ku saa 6 gw'emisana bwe yazuuka bw'ati nga waliwo omusajja ayimiridde awo kumbe malayika nambuuza wayi mukulu wanomazeewo bbanga ki qala labithtu yawman aw ba'da yawm lunaku nga lulambo bakitundu kya lunaku namugamba nti si bwe kiri wanomazeewo myaka 10 naye gwe emyaka 10 ogimanyi fanzuru ila taamika wa sharabika lam yatasanna oyala kutegeera obuyinza bwa Allah tunulira emmere yo ne juice wo wali otambudde nabyo tebinaakonooneka ebyo nga bikakasa ki tanti kugeme mazibu dda sawa nga 6 kati namugamba nti wanzuru ila himarika kati ate tunulira endogoyi ye wali otambulira nga bugumba skeleton yonna yagwawo emmere
ekyalinga bwe yabaddewo nagisabye nga nva ewaka ate endogoyi bugumba skeleton. Allah yagadde kulaga buyinza. Otulo weebaka essaawa nnamba ng'olabanga eddakiika 5 ate niwebabika eddakiika 5 olabanga essaawa ennamba. Allah bwayagala bwakikola. Kati ekitonde kyakusaaga musobola okubaamu ebintu mu tulo ebyobutawaana ebyobulabe. Abafumbo bwe bakkirizibwa okwebaka bombi kubanga biba bibaddewo mu mbeera ntuufu. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.